Media Choice Television, its associate and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Ntandika ntya okunnyonnyola ku maanyi gano amatono ge nnina nze atalina ssente nnyingi nti bwe balinnoonya ndyekweka. Yenna akaluubirirwa okuwulira emboozi ey'ennaku vidiyo eno gireke onaalaba endala. Bangula buganzi bammalako ekyagala nakoowa batukuba amagye amavundu. Jakana Sulaimaani Nadduli alutuviiridde ku ntono okuva ku lunaku nga tannaba kugwa ku kabenje yakagwako atya naye ng'ebyo si bye byali badde ebikulu akuttottoledde obulumi bw'ayiseemu okutuuka we mumulabira. Ne munyiga ebiwundu ne mutangira ebijinji ebyo ebisindikwa abalina emyoyo. Olunaku olwaleero ssaawa 3:45 wano ku Media Choice Television tosubwa Jakana gw'omugumu wekka ng'akubuulira mazima ddala ani Eyamutomera akabenje kajja katya. Eyamutomera agamba biki ebibadde mu bulamu bwe emyezi gyonna gy'awangaalidde ku ndiri nga nakati akyaseegera ddala. Olunaku olwaleero 3:45 gamba munnaagambe munne kyogenda kutegeera ani ddi kyali kitya kyakolebwa kitya ebyokutuusa ku Jakana akabenje. Bino nno bivudde mu bigambo bye, mulimu okwebaza, okwewuunya, okuwuuna n'ebintu ebirala bingi nnyo, naye ng'ekisinga okwasa ennaku ge Maziga agali mu vidiyo eno. Kankusunireko katono ku bye tugenda okulaba, weeteeketeeke. Vidiyo ejja kuba mpanvu mu Kkwo ofune ne data ategeerekeka okusobola okuwulira ensonga. Ensonga za kuyiga ojja ziyigirako binene nnyo, bingi nnyo, era nkusaba ssaawa 3:45 ku Media Choice togisubwa. Ematugga wennyini nga wakayisa ku kidde Ssemuto mu kampani za General Sale eziri ekapeeka nga wakati w'akatale waliwo amafuta awo ku ludda awo waggulu gwa Kkono nga tudde e Kampala saasukkawo. Naye nze kyenteeka mu kutegeera kwange yenna yali mu communication n'emmotoka eyo yali atumanyi ng'asinziira ku budde bw'atulabidde ng'ebbanga lyonna abadde ndaba nga akola rek ng'asinziira ku kitundu w'empangaalira. Na sinakindi mu abo b'empangaala nabo mikwano gyange mwe baayita okusobola okuba nga essimu eno baali bagitrackinga n'okutegeera nti yenze kaakati emmotoka sijja kubalimba Eyantomera teyali ku luguudo olwo kubanga saagiyisa ate ne mu maaso saagirengerayo, wabula bwe mmala okuyitawo by communication k'oyo yali oba gwe baali nabo mu lukwe yamutegeeza nti ateeka okuba yoyo mutabani wa Haaji, ye n'alyoka akuba indicated dda ku luguudo. Ekiba kitegeeza nti yakkiza mu mmotoka yonna kubanga emmotoka zaali nnyingi naye nga tujja mpola olwajjaamu Ematuggaawo yatandika okukwata nga muyitirivu. Sijja kulimba bwe batumira ne tugwa mu Navala omupiira gwe maaso ne gukwata mu mabega wa Navala ne Navala nayo nesita omupiira ogw'e maaso ne tukasuka ku leeni y'abava e Kampala ate nga badda ggulu oba kye tuyita Luweero. Naye tekyali butyo, omusajja yatomera mu fuso eyo yava ku ludda lw'emmotoka luli oludda e Kampala n'akyusa emmotoka n'akyusa n'obukono bwe ne steeringi n'adda ku ludda lwe batomeddeko ate oluva e Kampala nga ludda Luweero kuba Navala yatukasuka netukasuka ku leeni eri ne piki ne yeewalwa ne tudda ku leeni endala y'abava e Kampala. Omusajja emmotoka gye yagikyusa n'ajja gye tuli. Yatuwalula meters nsubira zaali ziweranga 14 nga tuli wansi w'emmotoka eyo. Poliisi bagirinda, poliisi bwe yajja bagigobera side ngeri tetwamanya nti obaani yagitegeeza poliisi n'ebira bbali olwo ate ebyo babintegeeza nga nze mbadde mu ddwali oluvannyuma kwabo bajja okundaba otegera information yeno kubanga baali banyingizza nga n'obulumi ndiko sinza kuteku buli ate biri mabega bayika bajja okuntegeeza naga nti bwedda tukumye emmotoka tulaba afuluma emmotoka eyo yaani yafuluma emmotoka yali ambadde bigatto nga byamaje nga ataddeko n'akataawo ate akataawo ako nga kalaga nti kaba makanika naye ko kaali kaddugalamu kyokka ekyewuunyisa engatte yafuluma mu mmotoka eyo zaali zitukula nabaga nti
ngatto ki ezitukula ku makanika ng'akataawo kaddugala. Ekyokubi kyentegeeza nti akabenje kano kaalimu pulaani. Omusajja bwe yali awa statement yagamba nti emmotoka yakutuka buleeki. Emmotoka ekutuse buleeki ng'ate tebadde ku kkubo, tolina girinnya muliro. Naye ate mu kututomera yatomera mu collusion ng'eraga nti muno yali alinnye gw'amaanyi mu kututomera. Ekyokubiri ku kyo yava ku leeni kwe batomerera nadda ku leeni eyabava e Kampala nga badda ggulu. Kitange akubirwa essimu ku mukwano gw'omu gwe sijja kwatuukiza mannya n'amubuuza nti muzeeyi Nadduli, mutabani wo bamutomedde bamuva mabega nti ddala. N'amuga nti eyo gavumenti tutomera bwe tutyo. Eppule yannema okwambala n'abaginyamba zinaga nti banne eppule mugireke, obulumi mpulira bungi. Dokita n'agamba nti tumwongeremu ku kadagala naye tukubye ku kadagala kukendeeza obulumi. Ngendo tunula ku kigere nga bakitadde mu omo ne kabaketi bali mu kucyoza ne omo kiveemu eddagala ekyo kiri kya mbusawo kiri profession tekirina buzibu ng'ekinyama bakitudde kigwa eno bwe kiti nga kisigaddeko kalebwerebwe katono okuba nti kivaako kigwe ne bakizzaako ne bakibikka ne bansiba oba ne barapingako bandage. Olunaku lwe bajja n'antegeeza ebigambo mukadde maama simana kinyiza kubategeeza kuba yaŋŋamba mutabani mpulira nga ntidde. Naye namugamba ebigambo n'akaaba ekituufu. Namugamba nti maama mutabani wo omulabye? Naye mpulira nti nzize buto sijja kubalimba. Omukadde maama teyasobola kudda mu ddwaliro. Yagamba nti sijja kusobola kumiikiriza bulumi. Tiyakomawo. Naye obulumi bwannuma mu ddwaliro omwo. Taata yagumula okuba nti yali musawo n'aba nga asobola okujja consecutively. Naye maama yakomawo nga wayisa akaseera nanga nti oba olwo yawo nafunye ku buvumu bwe nayitamu muleeba. Naye yali asutidde okudda. Naye abantu bangi baategeera obulumi bwe nali ndimu abajja okundaba naye nga naguma ne mmanya nti oba oli awo nava mu mmotoka wansi waayo nja kutereera. Taata yajjanga buli lunaku oluusi ne wayisa ennaku bbiri olw'essente okuba nga zaali ntono n'abeerawo okubeera ku lwa mutabani we. Ekiddako neebaza omukadde maama anzaalira omukyala Liz Aliya kuba sina bwe nnyinza kunnyonnyola kintu kino kuba abaddewo ng'omuzadde n'omwana we. Liz Aliya ng'omukyala nja kwebaza ekituufu kya byonna abakyala basinga baterebuka abaami olw'embeera gye batuukamu. Naye njagadde mpisewo ekigambo kino. We nafunira omukyala oyo omukyala gwe nali nina twali twateŋŋana olw'ensonga ze sijja kuyisa kuno. Naye omukyala bwe yajja mu ddwaliro okundaba yaŋŋamba ebigambo bino nti singa wafudde. Kyenjagala okukutegeeza nti ku ddwaliro kwe nalabirako ensonga z'otayinza kumanya. Obulumi kyensobola okukutegeeza bwali tebupimika kutegeeza nti kituufu nali mu guleedi eno. No, wabula eyandaba ye yajja nga ye n'apima naga nti ha ono wayita wiiki nga mulamu ajja kuba musajja. Ne badda ku kyalo ne batubika naga nti oyo mufu. Abasigadde baayogera byonna bye baayogera. Ab'amawulire baafulumya mukulu wange Lumbuye Fred kye yasooka okukola ku YouTube channel ye ne Facebook yateekako ebigambo ebigamba nti kaakirabe twabategeeza muve mu NRM eyo. Ne bagaana lawulwairo ke bamututtemu mbu bawagira NRM. Eyaddako Ibulake n'agamba nti nabadde ngenze kwewola busente mu kabanka akamu aka microfinance naye busente saabufunye bye bantu enadde sina bisanga nadde mpaka kuddeyo kufuna ebintu yakisaba mpa obusente obwo. Nsaba Allah kunsasulira ekyo ekikwatagana ku kyo omuntu yenna kyasobola okuwayiza nga kigenda kukutuusa awabi. Likewise nga bwe wantegeeza nti sirina maka n'otegeeza ensi Ibulake oba Ibula Mukasa nsaba Katonda laana eyo agikuddize
Fuma wallahi sinza kukusonyiwa mu mpayiriza gye wampayirizaamu n'enteekateeka gye mwateekateeka ne gashumba mu nkola y'emu. Naye mu ddwaliro nkunyumiza Kiggwa ndaba ebbanga lye namalayo mu ddwaliro eryo obulumi bwali tebupimika okujjako gwazze nga gwapima obulumi obwo. Mutabani wange yalinga ku ludda luli naye nga naye obulumi bwalina kubanga ye yayoboka omugongo okutu kwavaako kwonna nga batweta vaka machine Agatalinda nga akwatagana ne ttiimu ye vaka machine nga bagireete yatunyiga ndayira mu nnya lya Katonda. Mutabani wange lwe bagimuteekako olunaku esatu ezaasooka yakuba emiranga woodi yonna yamumanya. Banteekako akuuma n'ensooka nguma mu nnuuna gye kanuuna nagenda owulira tekasirika ate n'ensika gye kasika okugulu tekalinga nga kanaakuddiriza. Olunaku olwokusatu nategeeza mukyala wange nti sika ku kateni zino bwe ziti nsooke nkaabe mukko obulumi bwansukkako. Naye amaziga gampitamu nga sikubye mulanga wabula okusirika n'ennyweza bwe nti ekitanda okuva ku saa 9 mpaka saa 11 ze baleeteramu eddagala nali ntunula nga ntudde naye nga amaziga gampitamu akuuma kanyiga nenkawulira yanyiga ekigere n'ekiwundu nga mpulira nakaaba era omulanga nagukuba ogw'omwanguka nasinga ne ku ndogoyi butya buyinza okukuba omulanga gwayo.